Kadama TV 208 bayingiddewo tetujja kukoma kukyogerako tujja kyogerako kubanga ffe kyatulumye nnyo okubeera nga nnyonyi ya 208 tekuliko Kadama yenna yagiddeko ne wabula ne muleeta abantu banagenda kwesanyusa nagenda mu hotel kintu ekyo si kituufu kati bane njagala mbabuulire nti wadde ekisaawe ky'entebe kiggale naye ate nnyonyi nnyingi nnyo ezigwako nnyonyi nnyingi zireeta abantu tulina ne evidence wano tulina ne voice note tugenda baplayingira nga waliwo omu akola ku kisaawe baali bakola conversation na mentioning ekintu ekyo ekyokubeera nga ba investor kati bayingira e Uganda bajja lwakuba bagenda ku investinga tetuganye naffe twagala ensi yaffe ebirenge ekulaakulana kyo kyasinza okwagala naye kino nkiddamu buli lunaku nkyogera nti waliwo omwana ono Kadama eyeetaagisa okuva mu nsi gy'alwalidde gy'atali bulungi investor okujja wano yeetaagisa abantu abagenda okugula ebintu bye musooke mubaleeta abagenda okugula ebintu bye muzeeko ba investor kuba ne bw'ono investinga ne bw'onooleta wano tolese factory za kinaki nga mu nsi temulimu bantu balina ssente zigula era kijja kuba tekikola olwaleero ngenda baplayingira voice note ate nga ffe bintu byonna bye tuba twogera tubeera tulinako evidence si kumala nti nga tumala googera olwaleero waliwo ennyonyi ya Ethiopian Airlines ng'eri ET3811 egenda okugwa ku kisaawe Entebbe ng'egenda kugwako ku ssaawa 9:45 nga wabula eddakiika 15 okubira essaawa 10 ennyonyi ya Ethiopian Airlines egenda kuba ng'egwa ku kisaawe Entebbe kyekiri kye nabagamba nti bino bimugamba nti ekisaawe kiggale ng'omuntu toyagala kuleeta bantu bo naye ekisaawe kiggule essaawa yonna bw'oba oyina abantu b'oyagala okuleeta okuva mu nsi gye bali okubazza mu Uganda ekisaawe kibeera kiggule nabagamba ekisaawe tekiriiko nzigi nti baaziggadde ennyonyi eno ET3811 egenda kugwa ku kisaawe ky'Entebbe ate nga buli lunaku ennyonyi zigwako lwakuba tubeera tusobola kukola program ya kunyonyi buli lunaku naye buli lunaku Ethiopian Airlines Qatar Airlines bagwa ku kisaawe kino ey'olwaleero mbagambye egwako ssaawa 9:45 egenda kuva mu Addis Ababa ku ssaawa 8 bw'evaayo etuuke Entebbe ku ssaawa 9:45 egenda kutambulirawo 1 hour ne 45 minutes so bannaaye tweyongera okubira omulanga gavumenti tujja kukoowa mulabe ku bakadaama bano mubayambe baveeyo bakadaama batandise okwenyuwa batandise okuluzinga hope tuba playing the videos mutunuulire nnyo ku bantu mutunuulire nnyo ku muntu w'owansi Kadama w'owansi Kadama omulwadde omuguwa eddalu baana babula tufuna wano olunaku ebirango tetukyamulaba naye kansooke mba playingire voice note eno musooke mugiwulire kati eri buli mwana yeetaaga okuddeeka agenda wali ku embasi ng'ambasada abalikodinga bamala obalikodinga then nga basasula ssente za tiketi kati sofa bonna abagirako bonna babaddoha not necessarily ebintu bino olaba kati balina flight Dubai akaleeta emirundi esatu naye ng'omanyi nti ereeta bayimbi nga bakaire
kakati eno Emirates neyaffe egenda okuleetako be bayita bannayuganda mpozi ne Uganda Airlines eyabajja Joburg egenda okuleeta abantu be bayita bannayuganda ne bali abaasooka okujja Bachina abayingi kikwewuunya bannayuganda baliyo balabya nowuli waliwo eyazze naye nga si bannayuganda ate airport opening bikyali bizibu omusajja alinga balinga abawamu ssuubi bagamba midi Agasti oba Agasti nga weddeko abalala bagamba September so kintu kikyali kiwanvuwanvu omwana mugambe muno kakati kwembasa Jordan agende kwembasa Jordan wanje kakati ekiriwo waliwo gaayi atwala lulinga yali atwala Middle East yenna ye bali bamuyitaani so omugugulinga omulaba erinnya lye ndyeralitte kakati I think ayina okumuwandiikira tukyagenda mu maaso ne voice note eyo abaami ababadde badisikasinga nga beekubidde essimu wabula ka tweyongereyo mu maaso ne voice note eyo omusajja alinga balinga abawamu ssuubi bagamba midi Agasti oba Agasti nga weddeko abalala bagamba September so kintu kikyali kiwanvuwanvu omwana mugambe muno kakati kwembasa Jordan agende kwembasa Jordan wanje kakati ekiriwo waliwo gaayi atwala lulinga yali atwala Middle East yenna ye bali bamuyitaani so omugugulinga omulaba erinnya lye ndyeralitte kakati I think ayina okumuwandiikira kubanga ne contact ze kweziri kubanga bwe banaabaawo kubanga kati yali epulaninga like 4 flights you never know walaba nga waliwo abali questions abawerako bayinza okukola connection oba semuyaba oba semugundi ngenda munoonyaako tulabe kakati ono problem eriemu nti zino flight ze bateekawo ziringa chata kakati zibaako completely new tickets kubanga ojja kwesanga nga flight gye wabookinga eno flight number eba completely different okuba nti ekirungi ekiyinza okubaawo normally we ziba nga kyatanga embassy eri involved ticket ziba cheaper ziba that expensive yes okay kakati kanonye gundi z'omwami oyo contact ze era asobola omunsindikira email oba omukubira essimu yes nze nja
kuba nzikuweereza. Kale papa.